Museveni ali willing okuhanding over power mu peaceful elections 2026. Naye His Excellency Kyagulanyi asooke awe assurance bino wammanga. Ebyaliwo byasoba naye bwakwasibwa obuyinza tavunaana Museveni byonna byakoze. 2 Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi abakolera endagaano nti gavumenti tasobola kujja n'abantu bapya bakole gavumenti abashuwalinge nti ajja kukola gavumenti ey'ekipooli ng'erimu ababadde mu ya Museveni naye ateekemu ababe Museveni alyoka akkirize balere demokrasi mbubalage His Excellency Kyagulanyi akwata obuyinza ng'eggwanga terigenze mu katyabaga kubanga senga agaana bonna basobola obbifiirwa byonna tubifiirwe byonna tubifiirwe. Museveni bwe wali ojjako bobote mwamala kukola gundi eyo bwe wajja tewajja bibyo Museveni remera ku ntebe tovaako anti ojagala beerako gwe beerako bakwewamba weewambe oba olondera mu palamenti gwe kiyise leero oliwaddemu okukiyisa ku Sunday gwe yita palamenti ku Sunday mu kiyise kyonna kyoyagala okukola nakugamba tewali wagenda kulokola mu mukono gwaffe n'owakana. Byonna tubifiirwe kuba ate ffe tewali kye tufiirwa. Twabagamba nga mulowooza tusaaga nkugambye ekereziya yegenda okulembera. Ekereziya bwe twabayita okujja okusaba ku kavule mwajja. Ekkanisa bwe twabayita okujja okusaba ku kavule mwajja. Abalokole bwe twabayita okujja ku kavule okusaba mwajja. Kati nga bwe mwasirika musirikire ddala. Siri mwogezi nze ate siri weni UP. Naye temulinnyayo. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atandika kubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement abagala okulanga abagala advertisation kolera naffe kubalangira business zammwe okola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeerako nnyo muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno mbaaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.